Swazi Kafeero yafunye lawyer bagala twala omuvubuka ono mu kooti gwe bayita Kapon Kafeero. DNA gwe yawandula mu batabani ba Kafeero ayagala mutwala mu kooti olw'oluyimba lwe yakubye. Simanyi oba oluyimba waluwuliddeko ssebo? Nyaluwulidde emirundi kyenda. Tuwe ndowoozayo ku nsonga eyo ssebo. Ne abaana lwaki batuzanyira nnyo ku bwongo? Tuli ku bintu birala batuyingiza mu buntu bwabwe bugeemu bwabwe. Yagamba olimba yazzeemu olimba lwaki? Tuli ku nsonga za ggwanga, nsonga za kadongo kamu kati bo batuza mu buzannyo bwabwe. Nze simanyi luyimba lwa Kafeero lwe bazzeemu lwonna lwe baali bazzeemu. Naye ng'olimba waluwulidde n'omaloofa? Olwa Kaponi. Kaponi n'omaloofa. Wabula kyendaba. Singa aba kirozo kyafunye. Ngagamba nti yatuuzizza oluyimba mu tune efaanagana n'eyagala enzimwe. Ekyo ng'anze nsobola okkiwuliriza naye ate mba sikuwagira kumulemerako kubanga etteeka ligamba ennyimba ziba za nnannyinizo okumala obulamu bwe bwamaze ku nsi. Bw'aba ziwandiisizza mpulira kati ate bw'amala obulamu bw'oku nsi nannyinizo ennyini bw'aba ziwandiisizza abeera nannyinizo okumala emyaka 5 bw'aba ziwandiisizza naye ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Nga Kafeero bwe yavaamu 2007. Kati Kafeero nga wataliiwo ennyimba ezo ziba zaani? Okuva 2007 ye nannyinizo simanyi oba yaziwandiisa oba teyaziwandiisa naye kyemmanyi ennyimba ezo Kafeero yatunda albums. Ekitegeeza ennyimba si za Kafeero. Wotunda rights za oluyimba batundanga tape. Sebo. Jukira tape tebaziwanga budde kwetegeeza ndagaano ezo. Mpulira. Nti nkuguziza album eno ku magnetic tape tuwe tunafisi ogenda ku CD ku digital toliyo. Yatundanga nnyimba album. Nkuguza nnyimba zange mukaga sente bwezi tisikubanja tomanja. Mpulira. Nasigaza performance. Kati kiba kyetagisa obudde buwanvu. Okuddayo okunoonyereza bakasajja ekirungi kasajja ndisaanizi waali abagula tapes ezo babalage ku ndagaano okumanya nti ebintu ebijja kubatawaanya nnyo ate nze newala nnyo okuyingira mu lutalo lwesiiwangule. Swazi tagenda kuwangula lutalo luno? Siraba wasobola kuluwangula. Talina grounds, talina nsonga lwaki awaabira omuvubuka oyo? Teriiwo, sigirabawo. Anti agamba oluyimba yatuuzizza oluyimba lwe mu bivuga bya kitaawe. Naffe tuyite mu rhythm ya kitaawe. Rhythm kale tebakoze copy and paste instruments naye okutambula ng'oli lutambulanga luli mu tune eri ya Kafeero. Nenze nsuubira ne Swazi naye alina grounds waloopera bw'aba omanyi omuntu obeera muzzi wa misango osooka ne weenyweza eno nze siri muzzi wa misango siina wadde wa poliisi gwenkolegana nawadde gwe namba yange mu ssimu kuba siri muzzi wa mukozi wa bikolobero sina kyensuubira maaso nti nja kufuna ekizibu ekiti Katonda wange mmala kubanga kyalibadde kiri nti bwe baba bakola DNA bano ne bawandula bano ne bakkiriza Swazi Ndigawo wasinziira ogamba nti kati estate ya kitaffe oli mu kugityoboola kati oyagala okuyimba yimba netoyita mu rhythm ya kitaffe bw'aba ayingidde embya music. Sebo. Naffe tuduumira abo abasudde baveeyo balina grounds. Simanyi bonna ndabanga abatayina okuleka byetuyita ebyokwebuzabuliza ku bantu abasudde waliwo olimba lwabasudde abakyala babbeeyi bwe nkwata eno nenkuba abakyala babbeeyi ojja buzinoyimbiramu abakoomu gyebala emirimu naffe eno tukakkalabya ekyo kiri musical. Ekyo ebyetisibe tutunuulira gwe kiki kyogambye abantu. Ndowooza ayinza okuba nga yafunye obujja mu ngeri bwetyo omulenzi oyo simulabangako netandabangako naye muyimbi naye emizannyo gye nzize njiraba oba omulinako bias kuba naye muyimbi. Nze siwina muyimbi gwempalana n'ogwo kubanga siri muyimbi najja kuyimba position yange nga nyina kuba bivuga okuyimba nenkuteeka wali ennyimba nziina nziwandiika nziguza abantu abala nembawa ndi mukubi wa bidongo ate ndi mukulembeze w'abayimbi kati bw'ofuuka omukulembeze olina okuba nga olamuza mazima na bwenkanya. Kati ayinza okuba nga ono omwana engeri gyayimbye oluyimba eddoboozi omwana alina lyakadonkambwe abanga yakoze voicing mu studio akoze n'olulala enkya ya leero bw'aba yakoze voicing anti ffe tubikola nnyo mu studio tumanyi okukola voicing ne tuyimbisa omulala nze abantu bangi benyimbidde ennyimba bo ne mbagamba mugende mukole video ng'okuyimba kwamulema ne gamba genda okole video kojja duyimba ku stage bakubire bicupa byo. Omuvubuka lulabika lulwe kubanga alukola n'akapera
kati bwabanga yakoze voicing kansoke mumwejja njajinge bwenti eddoboozi lya Kadongo Kamwaliina muyimbi mulungi asobola okuyimba kati ekirala nti oluyimba luno engeri gye lwatambuddemu oli asobola okwebuuza lwaki n'aba suspicious n'agamba lwaki ono omwana yajja n'atwesibako nga bwe balowooza ayimbye oluyimba ne lutunda mu ddakiika 0 ng'ate nze nkoze ennyimba nnyingi nzitusiza buli wamu ziganye tebandowoozaako. Lwaki ogamba ezze ziganye? Nze simanyi luyimba lwe n'olwo naate olwo ono ndumanyi olwakajja kubanga nze omwana bonna sibalabangako kyekituufu ekitegeeza oli nito toyina dudda siina gwe mpagira wabula mba njagala okulamuza bwenkanya ng'omukulembeze mu association ya Kadongo Kamu kitegeera ate nti nze obuyite bwange buli mu music kati siraba lwaki ebiseera ebisinga bagamba abataka abaagala nabe balima akambu mpulira yali badde ye agamba omwana oli nti kale obolozo oli muganda ffe tugamba toli muganda waffe naye jangu twogere ku bintu bino ne musooka eyo ensonga lwaki tulina obukiiko ero si 1 si 2 3 paka ku 5 naye ko tekuba kumanyiira oli asumbuwa ebyabali ate be balina omuyita mbadde manyono Kaponi yalina okutambula mpola n'agenda ewaabali nti bannaye mu nnyamba asumbuwa biriwo ebyabali asumbuwa ennyimba z'abazadde baabwe nga bo bwe bagamba bwe nagenda mu bintu ebyo byoga nti bazadde bwe n'atali bazadde baabwe tujja kuzibya tukeese kubanga ebintu bya Paulo Kafeero nze nabivaamu nga bwe biri si babyogera bwe biri ababimanyi si babyogera ate bw'oleeta abaali nnyo ku lusege lwa Kafeero bawaana Kafeero ali mukwano gwe nga jene mbuli wange naye baka for what ebyo ensi si bye yeetaaga twetaaga kumanya nabagamba ekintu kimu nti muddeyo munoonyereze obukojja bwa Kafeero bwe bujjo bbawo ekituufu nze bw'oba onoonya emirandira gyange emituufu so agamba nti genda entuumo buze wagisabbaani kuba wagisabbaani okujja mbeereyo ate nagira mu maama ng'ava eri ennakalembe wamuzeeyi Mugoowa kati oba onoonya obuzaale wange obutuufu olina kutandika ennakalembe wa muzeeyi Mugoowa waliwo omukyala yavaano nga bamuyita Aisha Namirembe n'agenda afumbirwa entuuma n'azaalayo omwana ne bamutuma gundi ne gundi era yino esobola okuwa ebituufu ne bw'otandikira entuuma basobola okugamba ebintu byo ebyetaaga obudde mwami Mubiru mulabika mwe muwaga abaana bano DNA be yawandula kubanga nze nali badde ndowooza nti twaligenze n'oludda luno DNA lweyakakasa nti be baana ba Kafeero abaana bano Swaziland alina ennyimba naye luzinoonya tezirabika ono yakubya akayimba kalinga mu famire alimu omuyimbi ogwo abantu bakatijjisa luli oli nalaba bamusondedde nze ngamba kirabika abalabi be bawaga abaana bano kaakati essebo tebiriimu kuwaga omanye enensi enensi bagamba weyise bulungi mu bantu gwe boyise obulungi Katonda tanyaga ntuuyo ebirungi bijja kukusanga wooli wonna omukisa gujja kukusanga wooli wonna nze bemba n'essimu yange nolaba nyina kana akantu kwe kuli data wange mbeera ndi awo nga oluyimba luzze lugudde ngamba kampuliriza ono kasitampulira nti muyimbi awo siva oba ayimba Lunyankolo oba Lukiga mpuliriza ne ngamba kampulire kyayimba waliwo oluyimba linawudde eggulu oli abuze owashwera buuza abanywanyi bange nenga ekigambo ekyo kitegeeza kitegedde naye nga mpulira melodi etambula bulungi owashwera buuza abanywanyi bange nisibitegeere ngamba naye ono asobola okuyimba nga luyimba lulungi nga lulungi naye nga weeyo mbalala yayogeddemu ava mbalala bukanga kaakati oluyimba bwe mba ndulabye wano nze siina muntu gwe mpagira mu kuyimba kuba siina era gwesaaga katuddeyoko wali obadde onvuzeemu sipiidi ogambye nti omuntu weeyisa bulungi mu nsi ebirungi bijja gyali naye ogambye abaana bano tobamanyi ennyimba kati ani gw'okakasa nti ono yeeyisa bubi ono teyeeyisa bubi bw'oba tobamanyi bonna beeyisa bubi bonna beeyisa bubi abaana ba Kafeero kubanga tekuliiko agoberera omuzungu kyayita right path tewali watambulira mu ekyo omanyi kati nze wa taata wange eriyo bye saagala nga gyebiri ne ngamba kasita taata waali bwe binaamulema okujjawo nga waali Bwalivaawo siri byaŋŋanga nedda siri byaŋŋanga kubanga bibye nange nyina ebyange ebiri ewange bitatambula bulungi era taata wange takkiriza kujja tavunaanyizibwa kujja n'abiyingiramu bw'abijjewo aba alina kututuuza n'atubuulirira naye byonna omulimu munene ng'olekeza omugenzi Paulo Kafeero yayimba oluyimba n'agamba omuntu bw'afa sikusaanawo nga abasinga bwe mutetenkanya waali era nekino ekiriwo ekyazzeewo yakitaddewo yavuddeyo n'akozesa obuyinza bwe mwami Mubiru nzijukira okwogerako naawe nga DNA tebannagikola
ng'owagira bakole DNA nganjiwagira ng'ogiwagira mu butuufu bwa DNA yaggwa era ate lwaki ogamba si mu butuufu bwayo waliwo ensobi gwe gy'olabawo ndowooza yange mu butuufu bwayo tuwe endowoozayo kale endowooza yange mu butuufu bwa DNA nali nangidde nti ebintu bya Kafeero mbivuddemu naye konsogodde nnyo ate nga nvunaanyizibwa kadongo kamu mu butuufu bwayo yandibadde etambula ne bisooka ku LC1 ebbaluwa y'ekyalo eri mu buzaale bwa Kafeero Rasta tuleke bwe byalitandikidde eri ne bawandikira ebbaluwa association ya kadongo kamu y'abayimbi kala association eyo bwetula mu nsonga ezo yo neeyongerayo ebintu ebyo era nesobola okukola follow-up kubanga bano baswazi si be baana ba Kafeero kadongo kamu beeyagala oba beetayagala ne bano abajja si baana ba kadongo kamu ba Kafeero kadongo kamu beeyagala oba beetayagala yali badde yeegoberera kufuna baana ba Kafeero batuufu wano no wenkubuuliza mwe nga aba kadongo kamu abakulembeze baabwe ku nsonga eno kube badde mu mawulire kuva 27 mukozeewo okuva ebbanga eryo lyonna kubanga muzeyi Balamu Uncle Balamu ye yajja ekintu kiganye n'ateekawo nayiwawo omubiri ng'enjogera bweri n'abaako kyakola mwenga mulaba neera ne DNA gye yakola era mukiganye kati mwenga abakadongo kamu abakulembeze ensonga eno ebadde mawulire for a long time mugikozeeko ki tetwakigaana era ekibuzo ky'obuuza kirungi ngenda kukiddamu bwe nti waliwo enkola egamba ffe twateekawo obukulembeze ne bukola office nti singa bukeera enkya nga babbye eggaaliyo omanyi ffe ku kyalo twayita mu nnimiro z'abantu entubba ffene nze lumu twayita mu nnimiro y'omuntu nga twabbye ffene ne bapima ekigere bakwata kyange ne bajja bankuba emboko 10 n'ezi lwa kigere kiri naye nga kyali kikyo kyali kyange ffe twanoganga ffene ntumutindika kaakati office bwebeerawo mujje muleete ensonga zammwe mujanjulire office si ya mmundu ndegena kukwata babbi wabula egonjoola nsonga mujje mujanjulire nti bannange twafunye embeera bweti ensonga tuzireese wano eno office nno gy'oyinza okulaba ng'eyonzanyo ekulembera abayimbi esobola okukuwa ebbaluwa ekutuusa awasemba ku ntikko ne biggwera mu bulambulukufu naye waliwo enkola egamba nti omuti tegusitukira nnyonyi kati olaba nti nze ndi mu smart studio ŋŋenda mu bivulu by'abayimbi n'endaba naye nkola koba comment oyo bw'anaafuna oluyimba ajja kuyimba oyo alina oluyimba lulungi naye si muyimbi tajja kusobola kuyimba amenyekera bwereere kati mwenga anaalikodi nga yanoonya mwenga bakadonka anti ensonga tuzikwata kisajja kikulu kati mu baana ba Kafeero ani gw'osuubira okujja wano abanoonye mu bonna DNA be yawandula ne beyakkiriza bavubuka bato bayinza obutasobola kujja naye mmwe ng'abasajja abakulu abakola ne muzeeyi waabwe kyali kibakakatako mmwe okutula mu nsonga zino nezitajja na mawulire baali basobola n'obikola byonna ng'abamawulire temubitegedde yesebo kati yenna abeera akirowoozezzaako najjanjula ensonga ezo yejja okuba entandikwa y'okutereeza ebintu ebyo yesebo kubanga toyina bw'osobola kubitereeza bituufu omanyi bagamba bangi we basonga ekitera okwabikira jeni evudde ebyuma bikebedde nga ne mbaana olamu abagamba fe abakebedde tetubamanyi kye basinziddeko kukebera tetukimanyi kitegeera naye oli najja nagamba naye era lwaki omusaayi bali be gwaleeta ne bano be gwaleeta ng'ate Kafeero yatugamba alina omwana e Masaka ate yagamba alina omwana egindi lwaki ogamba okitegeera bibeerawo ne bitubuzabuza netuga ebintu byo katusooke tubidde ebbali tebitutwalira tulina naffe ebizibu bya famire wa Lubaale waffe naye kati gwe ng'omusajja omukulu era abadde mu ndongo eno okumala ebbanga ensonga eno ogusalira ani baana Kafeero nsi bannamawulire ani gw'osalira ensonga eno okutuuka ku mbeera eno gye tuliko olwaleero baana ba Kafeero kuvaayo nga balulunkanira obuntu obutono yesebo so nze mbadde nga nyina ekirozo kigamba bwe nti abaana ba Kafeero balaba Kafeero ennyimba ze yaleka era naye yakiramu bajja bakyogera babeeranga naye ennyo ku budde obusembayo yagamba sina kyendekedde baana bange okuleka ebigambo ebiri mu ntambi zange kati ennyimba ze yaleka kitwende Kafeero yaleka ebizimbe 2 arcades 2 mu Kampala singa ffe twalisuubidde baana ba Kafeero kujja nga banoonya bannanga ani agoza Kafeero jita n'atamusasula kumumala yo tumusasule ekigambo gamba nti ndi mwana wa Kafeero omutuufu omutongozi kizitowa obuwumbi bwa ssente
nze sobola kubanga Kafeero yabeerako ne maama we ku mukolo gumu ne bangamba nenge apepe yako ne maama nemba nga ntambuza bigere ddala tisikikkirizaamu ekyo okintu muyimbi bakitegeeza bugagga obutalivaawo Kafeero yasomesa mu bulamu ne mu bufu era akyasomesa era ngera gamba bwe nti amaanyi ga Kafeero abaana abo omusaayi we gwalaga abana tebannaba kugategeera tebajja kugaganyulwamu ebintu by'okusika omuguwa bino teri muntu osobola kubiwangulira muze gaye nti entale eziri ewaffe mu kyalo Entuuma nnyingi naye ng'ate bwe nziyingiramu nsobola okuziwangula naye ngamba sijja kwetikka mugugu gw'amaggwa gutali gwange kuba bagamba semugugu gw'amaggwa mpiso gwetikkwa mwegendereza kati nze ndi mwegendereza agwetikka galeme kunfumita mpulira Muzeeyi Nende naye abadde akutte wansi ne waggulu ku nsonga ezo eza Kafeero ye akulaga nti oludda ate lwasibiddeko essira lwe lw'abaana DNA be yawandula. Lwaki lwasibiddeko essira? Tujja mubuuza. Nze nkimanyi bulungi. Gwe tugamba mu ndowooza yange. Nesebo. Bw'olaba ebintu tubadde tuzze nga tubigobera okuva we batandika paka we bituuse. Yesebo. Ng'onoonya naye ono kyayogeddeyo n'enkya kyali kwaliwo yagamba abaana ba Kafeero banajja omusaayi nga bali bana mu ntwale luzira mu nsibe. Kati ne bamugaa twagala kusiba afukamira mu ttaka n'omugamba nti jjamu engoye tukusonyiwa asobola okikola. Naye kyeki kye nagambyeko emabega nti ekitawaanya abantu abo byanfuna. Bana abajja tebanoonya byanfuna abalinga abalo ba byanfuna nalaba Nendo ye muganda waffe ng'ali ku ludda lw'abaana bali ne bwe yawulira nga minisita Balamu agambye abaana bano omusaayi gwasudde tugenda kubakolera ssako awo yawanikirawo omukono mugikole essako mugimpe mbakulembere byanfuna bye bitawaanya abantu abo ng'alina kyabala bw'abeera omusajja yagera ogyo n'agamba nti obungi bw'okutegeerako bwe buba obutono bw'ebizibu byo kati abaana abo naffe kennyini twabulwa ekituufu kubanga ababeera ne Kafeero mu bidongo emyaka emingi bagamba Pawulo ayina omwana gwe yatugamba nti ono ye wuwa amwekakasa ombuuza lwaki agamba nti amwekakasa agamba nti olaba yasobola okumanya Buladina nti si wuwe ng'ate bamuzaalira mu maka wembadde nzija bw'aba Pawulo Kafeero omugenzi yafuna amaanyi amagezi n'ensimbi n'obusobozi obukola DNA ku mwana oyo gwe bayita Peregia abasinga gwe bayita Buladina lwaki bano oba yali tabeekakasa kuba baaliwo abamu va ku bano abazze jjo lwaki ne bano teyabatwala ku DNA omanyi waliwo njogera egamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera naye ffe twakikyusa enduga nti mu kutya omukazi amagezi mwe gasookera nze nakikyusa mu kutya omukazi amagezi mwe gasookera mukazi atiika osookwa n'omukyala ng'oli waka y'alina obuyinza ku kyogenda okulya b'onaayambala kuba abakyala beekobera ofulumyawo temmotoka osimbula akuggulira geeti ogenda kukomawo budde ki kitegeera kyokka gy'ogenze ku mulimu obula omugamba jja tugende ffenna kati bw'agamba nti enkya ku 8 bamuteekeyo mu ttaka kisoboka ate nga totegedde ulira kulaba ulabi nga tokyali mu netiwaaka nga basima kati omukazi ona kumugenda mpola mpola waliwo director mukwano gwange director wa mu TV Mwami Lumyanso ffe tumuyita Lumyanso nga ffe abaludde naye yanyumiza nangamba nti nyina omukyala wange abeera Bakuli yazaala omwana ng'omwana nakanfaanana naako namutwala ku DNA yasooka ne bagenda babiri zaasi ne zigamba omwana si wuwe omukazi n'agamba bambi omwana ono wuwe tugende ewala omukazi nawo ndabale baalaga ene zigamba si wuwe omukazi ave n'amugamba nze nkwegayiridde omwana ono wuwe mukuwadde mu bulamu sina gwe ngenda kumuwa mulala wuwo era omusajja n'agamba nti omwana oyo kati ali mu kisula kati bibanga byali bwe bityo ensonga za Pawulo Kafeero tuzirekere Pawulo Kafeero yennyini mu butabaawo bwe buli kimu akiraba ensonga ezo era mbadde sinnazimaliriza mbadde njagala tusembyeyo omukyala Bisirikirwa bingi byayogedde abantu bawedde endowooza zaabwe ku bigambo bye tubadde tusaba naawe otuwe ku ndowooza yo muzeeyi ku mukyala Bisirikirwa yesebo mu ndowooza ye mu nkolagana ye ne Pawulo Kafeero ebigenda mu maaso byayogedde byonna kubanga yasooka najja n'atugamba Kafeero yalina low sperm count tazaala n'amala n'atugamba Kafeero yalina obulwadde obutogerekeka essebo kati mbadde njagala osinziiraawo ompe endowoozayo ku conduct ya Bisirikirwa engeri gy'akuttemu ekintu kino okuva bwe kyajja ekya omulenzi we Pawulo Kafeero engeri ate nawulirako mbu yavaamu embuto ze 2
nabyo mbiwulira mu mawulire omwo nze siwulira nga abantu babyogera mu bugundi oli abinyumiza nakyo nakiwulirako kati n'okomperinga ate bagamba enkwaso zaali wansi nnyo manyize manyi kwogera bya Luganda enkwaso zaali wansi ate yavaamu embuto bbiri oba nawulira manager Kizito yakyogera kyova nze kye nakola ababukedde bankubirako nga baagala nyingire mu bintu ebyo ne mbagamba dde mbasaba ebintu ebyo nabifulumamu ngenda kuba omuntu agenda obbawo ebintu ebituufu yo nembawe namba y'ono manager Kizito ali manager Paulo Kafeero okuva 92 paka 27 nenjibawa ne bamuvumbula najja n'ayogera byayogera Mwami Segawa yagambye tabangako manager we Mwami Segawa yani John Segawa yalimba aliko Kizito yagambye tabanko manager we aliko just bamuyitanga manager nawulirako ne Mwami Mandevu ng'ayogera kitabanko manager we bamuyitanga manager kubanga bakizito bali babiri kati nga baagala obbaawulamu Kizito omulala ne Kizito waliwo Kizito Malabba yafa Kizito Malabba yali muteesiteesi yali mutegesi nga mutegesi Kizito ono yali manager wa Kafeero nnyo mutuufu nze nayingira ebidongo 2 gumu nga kite manager wa Kafeero baga nti wa 92 abaakola ne Kafeero kuva mu 9 bagamba yali manager waffe okuva 92 paka eno kati ye bwe wakolako ne Mwami Paulo Kafeero mugenzi Mwami John Segawa wamulabako around anywhere John Segawa yali azannya bali bazannya mizannyo anti batambula Mwami John Segawa agamba batambulanga bonna mu bivulu balinga bategese mu bivulu balinga bategese era naye sebajjibwako ekigambo wagamba nti Kizito tabangako manager bavuddewo nno bubi ebigambo bisobola kwogera yadise beera nfu omanyi nti nze siri nyuna mizannyo naye banga le nayingira mu bidongo fe Kafeero yatusikiriza okujja mu music nze yansikiza okuva ku alubamu y'omwana w'omuzungu nga ndaba enkofiira gyayambadde nga enkofiira nteeko gyambalako nava nayo mu kyalo nga ngiina nga nkyasoma naye manager Kizito ebintu byayogera ye muntu asembayo nga Kafeero taliiwo okubanga alina bwino omutuufu era bwe namujja ne mbagamba nze ebintu bya Kafeero mbifulumyemu nga maze bakwasa omuntu omutuufu ne mbagamba ende mukwene mugamba nkuwendulidde amagye kati gwomanyi bonaayogera ebituufu gwe nkakasa abimanyi bano abalala bamanyi bulamu bwa Kafeero ku stage bulamu bwa Kafeero nga batuddewo banyumya naye ebintu omuntu gwe washyalinganga naye losses n'obuwanguzi obulushyalera eganye tuvudde tutya mu kifo kino oyo abeera muganda omu Kafeero we yafiira 27 Kizito yali akyali naye anti kati Kafeero yali takyayimba awo sijja kumanya omanyi omuntu amala okgonda shows aba yaziwumuzaamu so kati ekyagattanga Kafeero ne Kizito gwali mulimu kisoboka n'okuba nga bye bayogerako byali bya mirimu nga tebali ba mukwano kisoboka tosobola kuba na manager wo nga si mukwano gwo kisoboka kuba na manager wo nga si mukwano gwo manager wa abeera mukwano gwe yamanya sente ze mufunye yamanya amabanja g'olidde yamanya bonaaganyaga yamanya bonaagasasula kubanga Kafeero bwafa yalamira Muzeeyi Mandevu ng'omukuza Mandevu teyali manager n'ebyokuyimba yali tabimanyi yali mukuza yali mukwano gwe yakuza Kafeero yalera Kafeero mu Kampala yomu kubalera Kafeero mu Kampala mpulira anti kati omuntu asobola okukulera nze waliwo omuyimbi gwe Tanjuba Jamiru ffe twamujje waabwe ekyazange tumuleeta ne tumulera nga tumutuuza ku mubiri gwo naye gamba kati olimba no badde oluwandiise naye mbadde nsaba oyongeremu layini yange eno gye ndowooza ekwatagana n'oluyimba lwo era obeera olina contribution gy'okoze ku muntu ate naye najja bw'ayiga naye naakuwandiikirayo oluyimba laga mukama wange luno oluyimba waali luyimbi okusinza bw'obonaabona n'ennyimba kaakati abantu balina emikwano gyabwe n'emikwano gye mu mirimu ffe baganda baffe bali mu ndongo era oyinza okuba nga nze bukyandaba Muzeeyi Fred Sebatta siranga ku muganda we n'omu okuleka Ssenga Nabatta naye ate baakoze nabo mu matendo okuva yatandika bonna mbamanyi kati baganda baffe abatuufu bali mu ndongo akasemberayo ddala lwaki olowooza baganda ba Kafeero beeyawudde ku baana DNA be yakakasa bo bali side ndala era baboogerera ebiwanvu bano baswazi n'abalala era kikulagirawo tebali ku ludda lwabwe tebali ku ludda lw'abaana betwalisa aba Kafeero abali official abana DNA be yakkiriza lwaki olowooza ate bo n'ensi beekubidde oludda lw'abaana tugambe nti nnaku bakwatibwako bali ennaku kubayambako
simanyi tubagulire ettaka nawulidde babagulidde ettaka oyo simple logic kintu kyangu nnyo yesebo balabye nga bali properties Kafeero ze yalekawo bazitunze zisemberedde okuggwawo ate bano bagenda kubakolera ssako kigenda nti ebintu by'ebyenfuna bino omuntu anaabibuuka nga tabirulunkaniddeemu mpulira oyo entebe yagirinde mu ggulu yesebo era nze ndabika ndi wa mu ggulu sente tezinneemazaamu kati gwe kyogamba nti baganda ba Kafeero essira tebalitadde kulabirira baana bano wabula batunuulidde kye babafunamu singa baba babasembeza gye bali mpulira kubanga ne bano bennyini bano abana enkwatagana yabo gamba lwaki teriwunza omwana wa muganda nga abeera wange waliwo ebintu byesaagala kugendamu byenjagala ogenderemu kugenda mumanyi nze ntya nnyo okuteeka omukono gwange muzinga gw'enjuki saala kuwakula butalo bwa ku kyalo nze njagala ntalo ziri ku national level yagala sematalo walodiwo kati obutalo obutono tugende nti mu biro ate awanyiseganya ebigambo ne gundi kyanga neyaneegezamu okunzita yannemwa tewali mutawaana gonna asobola okukoleramu omusota n'agenda naye ate nga yali nninzeeko kale naye ebintu bya Kafeero mu njogera ennyangu Kafeero ebintu ebabaagala ebituufu badde mbagobere protocol bw'atambula bakwate peeni abaaboolebwa oba abaalondebwa bawandiikire Lord Fred Sebatta ng'omuyimbi omugundivu omu ku bannannyini mulimu gw'okuyimba kuba muzeeyi Sebatta be baalera Kafeero bamugere tusaba muzeeyi oyingire mu nsonga zaffe zino ate muzeeyi Sebatta mukwano gwa minisita Balamu nnyo nze mbadde esuubira omwami Sebatta kimukakatako okuyingiramu ne waba tewali amuyise kuba oli ogambe yalera oli bayimba bonna teyeetaaga kuyitibwa nze nsuubira kimukakatako okuyingira mu nsonga kambuuze gwe bw'obeera owasa omukazi mpulira taatawo tomuyita omulinda bulinzi yeereete mbu yawulidde wagundo ly'omukolo muyita kati kyekyo olina okuwandiikira mukadde wammwe oledde onaabeera kitaabwe kuba taata wa taata waabwe mu mulimu asigala akyazaala buli muyimbi ajja abeera mwana we bw'omuwandiikira nga ye officially ayingire mu nsonga ezo ajja kusaba mwami Balamu badde nsaba ndabe kuwuliza ati ez'abaana ziri ezasooka ajja kukirivansi nga akizi kyatandikira ebyasooka byali bitya tusooke tukomparinga eddieni eno gye bajjako eyasooka enkwaso ya Kafeero n'eno zo ze zimu zikwatagana gye mwajjeko kati kuba gavumenti ye yamubiyingiramu asante sana we binaakwatagana yamanyi kyanazzaako ebintu tubeera tubimanyi obikola kyovudde oli agamba nti bagiyite mu makuba amatuufu bayite mu makuba amatuufu nga tukubira ssebo mbadde njagala okwata oluyimba lw'omuvubuka oyo Kapooni olwogereko kijjamu yambako lutambuza kuba lutambudde luyimba lulungi olwaba otya anayimba agende mu maaso olaba otya ekintu ekyo ngina kukyolako spiritually yesebo Kapooni ayinza okuba nga si mwana wa Kafeero tugeze sigambye nti bwe kiri nga bwe bagamba nti si mwana wa Kafeero n'olwokubakkiriza nnyo mu Kafeero ng'oluyimba lwe Kafeero asobodde oteekako omukisa ogwo ne lubumbujja ng'ate nze nsobola okweta omwana wa Kafeero nga lezaati zage ndi mwana wa Kafeero naye nga mumusaayi siri mwana wa Kafeero kye ennyimba zange zisobola okuzikirira awo kati Kapooni ayongera okubeera free tadda mu ntalo za gogola myaka bamufunidde lawyer bamutwala mu kooti kati anaabeera atya free nga bamutwala mu kooti bamutwala mu kooti bamutwaleyo kuba kooti ejja kulamuza mazima na bwenkanya zonna ensonga ziri mu gavumenti tetuganye naye awandiika ebbaluwa awandikire muzeeyi Sebatta ani Kapooni amusabe okuyingira mu nsonga zaabwe zo kuba muzeeyi Sebatta gwe tulinawo nga omukugu mu music ate alina n'obudde bwa music kuba yatuwa obuvunaanyizibwa n'agamba nti awetaaga okuyamba music munnoonyerezeeko munnoonyeeko mpabulemu atusooka atuuza abaana ne banaaba mu kooti webanaaba mu koleje bagatu kubanga gambye nti naffe tulina oluyimba lw'abasudde abakyala babbeeyi Kafeero mwe yatuuza singa nalinze ebintu ebyo birinako obukakafu nze ndi mukubi wa ndongo Kafeero yaddira ebidongo by'abasudde gye twaliise tune nkuba bukubi tune y'abakyala mandaazi ne sigikyusaamu n'akano gye nogamba abako omugyebala emirimu naffe eno tukakkalabe n'ogenda mu maaso
byenjogera biri so kati bwe balemerako namwe mwalikomyawo tetukomyawo kuba naffe tulina ebizibu mu famire zaffe ebyokugonjola neffe tubawa amagezi tubawa ndowooza nti ensonga ezo banaaba tebaziyingizaamu bayimbi bagundiivu ne bwataba muzeeyi Sebatta muzeeyi Dani Mugula gyali tulina n'omusajja gwe bayita Mamuli Katumba naye mumunoonyeeko Mamuli Katumba mu nsonga zino yalagadde oludda ayinza obutaba jjaji mulungi yalagadde oludda omuntu akuyambe tomuvuma baamunafuya nnyo omanyize bwe mbaani nga naakuyamba sitandikira kulaga bantu nsobiyo wabula nyina kusooka kugiraga ggwe personal ng'omuntu tolaba bwegedde muzeeyi Sebatta nzikiriza talaganga ludda naye muzeeyi Mamuli Katumba ate nga bunaku tubeera tubyogerako naye si publicly nti mawulire ffe tubyogerako nga ffe nga tutuddeawo ku lubalaza nga ffe tugamba naye ebintu bino nga bye tubiraba ebituufu si bye boogera tekuli kayogera kituufu n'eki wabula balyagala bamanye ekituufu in fact baali kweseza mukyala Robin Abisirikirwa okukola atya n'awandiika ebbaluwa n'agamba ebintu bino ebintu bya mutabani wammwe nze binsuseeko obuzito mubiyingiremu Robin Abisirikirwa ayinza obutaba na interest etereza oba ekola ki kuba yo already alina oludda ate oludda lwaliko oludda lwaliko Bisirikirwa luwanguzi lwawangula lwazaabeerako lwe luwanguzi so nga ate maama w'abaana ba Kafeero nze mbadde ndowooza bwe nti maama Robin Abisirikirwa ebintu bino mulyagala bitereere mugoberere structures ezaateekebwawo noba towandikidde muzeeyi Sebatta naye gwe noonya omuntu gw'olaba nga talina ludda ne bw'abeera nze lwakuba nze nja kubitya abaana bajja kugamba ono agamba mbu si mutuufu kuba teyakola nnyimba mu studio zakonkeewala nnyo studio yange si enoonya omuyimbi wabula omuyimbi gwenkolagana naye n'amanya nti ekyange mbira ajja kukijja obulungi bwetukolagana oluyimba ntuluwa obudde kakati sebo bw'obanga gwe Swazi olwaleero olowooza walibadde towaabira muvubuka oyo bw'obanga singa gwabadde Swazi tewali wabidde muvubuka oyo mu mazima n'obwenkanya saali muwabidde nga sinze mbiri smart nga nze Swazi gwe mpulira mwogera saali muwabidde tewali funye looya n'oleka ebintu bya kitaawo babizanyire mu buzanyizi kati waba afunye looya bwemba nga nze Swazi gwe mwogerako ngenda nsooka n'enteka caveat ku ttaka liri yalekawo liriko caveat byenda mu mawulire bagaba batunze songa basigaddewo yiika mmeka anti nange byempulira nti liriko caveat mukyalo Robin Abisirikirwa byayogera yabagamba nti mugenzi yamugamba nkuwadde ebiwandiike buno yiika zino simanya 3 mu mmeka oba 2 mu mmeka ojja kufuna abaana bano 5 nogundi negundi lidde mu mannya gaabwe mujjeko caveat mutemeko yiika 5 ezange we nebase ez'ekijja zisigalewo zo mu caveating nsuubiranga bugamba nti eriko nsuubiranga etaliiko kubanga nze mba n'ekyapa nsobola okukuguzaako poloti naye nga nze landiroodi wo ebyo byonna bisoboka so kati mu kusemberayo ddala mukama wange onansonyiwa okuli obudde bwo bungi tewali buzibu muzeeyi Kafeero n'omugenzi bino byonna wadde ebibaddewo naye alina we yakolera ensobi muzeeyi Kafeero alina we yakolera ensobi mbadde ngenda kubuuza gwe tuweeyo bw'olaba we yakolera ensobi ye ng'omuntu kuba saga zino okujja si Kafeero si yasoose okufa abantu bangi bazze bafa bafirotaya baafa eri wamala baafa balina abaana ne properties lwaki olowooza kiri wane wa Kafeero ne Kafeero naye ng'omuntu alina we yakolera ensobi oba oli awo nga omuntu omulazeewo gwe ng'omusajja omukulu ayinza okwewala ensonga bwe zityo ensonga ezo azirwa kati Paulo Kafeero ne weakness ze twaziraba olw'okuba nti omuntu wajja mu kuyimba alwana kusoka kutereeza mulimu kati oba okyatereeza mulimu osobola okumala omwezi nga tosuze waka tosuubira nti buli mwana n'azaala waka n'abeera wuwo ate osobola okugenda eyo gy'ogize n'okwasaayo enkwale ku mutego kitegedde ekireetedde abantu ebizibu kulwana kutereeza mirimu naye ensobi eyo aba yagikola nga abaana be teyabanoonya kubakuŋŋaanya yuka twali tuli awo wasize omwana w'omuzungu era wonna ng'anoonya kutereeza mirimu mpulira kati omufuffe mu lusiraamu tetumusalira musango wala tulina kutereeza obunafu bwobwo kiba kisoboka okumuyigirako omufu era abantu bamuyigiddeko bangi ffe ng'abalamu okuyigira ku mufu oyo yesebo naye kyabalina okukola ensonga zino tuzirekere Kafeero Paulo kubanga omufu yafa mu mubiri gwe guli mu ttaka naye omwoyo guli ku nsi guyinaayina naye mu kukola DNA
baana be balina okukola DNA ani atandika DNA si bazadde baana be balina otandika DNA baali badde bazadde naye bano tebaaliwo nga bakompeyalinga mwana na muzadde we anti ngamba mwami Mubiru olina abaana bo tugeze 15 bonna obatutteewo obasembeza ofudde bano abaana bakkirizibwa okwekolako DNA mbu gwe tuli mwana wa Mubiru tuli mwana wa Mubiru mujje tukole DNA nga gwe tolina n'omu obodde tebakkirizibwa naye olw'ebyenfuna ekyo basobola okukikola olw'ebyenfuna ekyo basobola okukikola toli mwana wa taata olw'embeera y'ebyenfuna naye Uganda nejja kulwawo okutereera ate nno bagamba mbu DNA tebagirowoozaako okutuuka nga batuuse okutunda ennyumba y'ekajjansi awo yandikira mu byanfuna mu kugabana be bagamba bwe tuba bangi tujja kufuna katono bwe tukendeerako ebyo byenneewaza okwogerako gonsimyisimi n'obintwalamu anti obadde olina obyogerako mukama wange ensonga ezo nazivaamu kuba namakasa namanya nti ebyenfuna bino ensonga za Paul Kafeero zikaluubirira katudde wootegeera obulungi eza Kafeero nga ye tizinkaluubirira naye eza famire ye zinkaluubiriramu kuba nnoonyaamu omuntu gwe ŋŋamba nti okutegeera kwe kwenkana weekuta atuse ku level esalawo ensonga mu butuufu simulaba ate ekika kyenkima kiriwa mu bintu bino ekika kyenkima byonna ati bye nagambye nti protocol bali baddemba okuwandiikira ow'ekitiibwa Mugema jjajja w'ab'enkima naye Mugema balina muyita buyisi balina muyita buyisi ali bize gomanya ebika by'enkima ebiri mu Uganda naye Kafeero mubeddira enkima bwe ziba ensonga za Kafeero ntono ku Mugema mu kika kyenkima then simanyina kyakwogera bamuwandiikire Kafeero teyali musajja wa nkima omutono era n'ekika ky'enkima ndowooza kyali kiwulira nga akizaamu amaanyi okweyita ow'enkima esebo naye ensonga ezo noziraba ekitawanya famire ya Kafeero ngenda kukubula ekintu ekituufu kati kanveeyo nsoggole bagamba asoggola aliggula omanya asennanyinimu wenjagalira ddala kansoggole nga ndigguula yesebo ensonga ebizibu ebiri mu famire ya Kafeero tebigenda kuvaawo tebigenda kuggwawo antiiro nga bafunye okumanya n'okutegeera ensonga ezo zaatandikira ku mugenzi Paulo Kafeero ne gwe bayita kitaawe omugenzi Naŋŋanga kati ekizibu kyatandikira ku bantu babiri naye ng'ate kyatandikira ku muntu omumama wa Kafeero ne kijja n'akirekera abantu babiri kati abantu babiri ensonga eyo yabalema okugonjoola nabo nga tebafunye bwenkanya kati Kafeero n'azaala abaana tugeze kale bana nga bwe bagamba bana kyava kumu kigenze kuba kizize mu bana kati abaana bana buli mwana muweeyo abaana babiri babiri olaba nti ekizibu kigenda kizaala bwe kizukuza naye nga kiri spiritual ensonga ebatawaanya ya myoyo myoyo gye gyabatuulamu gye gibatawaanya myoyo gyani gyataata waabwe jjajja waabwe gyakika emyoyo giba gyansi naye kati kyetwaliise nti mu buwangwa bwabwe n'ennono mu lubaale bwabwe balina kutuuza mpewo zaabwe bagende nti awo nkutegedde sebo ekibatawaanya mpewo ffe jjajja waffe yavaayo nga mu baana be mulimu omwana atali wuwe omwebolereza naye ng'amaze okufa yesa atali wuwe naye yajja n'atuula ku mutwe gw'omuntu n'ayogera n'agamba abaana bange mugenda kukola bwe muti naye gundi oli nawasa maama we ng'ali mu lubuto yamuzaalira wano teddira mmamba tewaliwo kubuuza kulala ekiri muzesi atakyayimba n'agamba olw'obutamanya mulowooza nti omuntu lwafa nga n'ebyokunsa biwummuzizza so nga aba tannabajjaabulira otegala yina ezenkugiddeyo kati ne mugenzi Kafeero agamba omuntu bw'afa si kusaanawo ng'abasinga bwe mulokompoka otegera nti abasajja bano abayimba edda kadonkamu bayinanga nini ze basolanga mu nnyimba nga za mu future kati bwe ziba mpewo ze zisumbuwa ebintu bino magezi kigo gwe wali wadde ggwe amagezi gabali kumpi nnyo tebatawanya genda ku musawo muganda n'ogwo ngenda kubawa ennyimba bbiri baziwulirize bwe banaanyamba ne baziwuliza ne bazitegeera bwe banaaba amagezi gazze bannoonyeeko bambuulire ekyokukola mbabuulire kye bagenda okukola okutaaba obanga tebatawanya okuteekamu sente ze simwe tugenze mu kkooti omanyi lubaale waba akuluma akulaga ekikyamu n'akikusiigira mbu kyekituufu n'akulaga ekikyamu n'olabya ddala nga kyekituufu kumba olina by'oyonoona olina ne boonyiiza bangi kati bawulirize oluyimba lwe bayita musaayi gwange Paulo Kafeero bano nye n'oluyimba lwe bayita agawalaggana
Ennyimba ezo bbiri ze mbasibiridde bwe banaaziwulira ne bazitegeera banoonye mu biru smart enamba yange eri everywhere buli wamu weeri ku Facebook eri ku TikTok eri ne ku YouTube kweri na buli muyimbi wakadonga mbw'ogimusaba agirina bw'oba togiina ojja kugenda wa Papa Misa Kisemakula mugambe mu biru smart tumufunye tajja kunkubira wanampita onnanja mumusanga kuba mukwano gwange ennyimba ezo bbiri ffe ze zituyambe okutegeera ensi okutegeera obuyinza bwa Katonda ebutambula nti eno ensi si yakugoba ensi bateega nteege ensi ogigoba onaagikwata ate onaagisangawa ate neetoloovu weekuleka weekusanga gwe beera awo ogiteega ogambe egenze n'essaati yange naye kangirinda amadda yalidda n'essuuti kaakati ekibatawaanya myoyo gibatawaanya siyaga nti lubaale yabaluma naye nga lubaale yabaluma ennyimba ezeezi bbiri ze babawuliriza zokka bwe banaazitegeera nze banoonyeko bambuuze mbabuulire ekyokukola ekituufu kubanga Kafeero buli babeera waali ekintu kye bayita obuzaale ekitawanyisa emyoyo egyo butawa kitiibwa buzaale bwaffe kati ate gwe atabumanyi tobwekakasa nabo tebukwekakasa mwami Mubiru singa wali mutabani wa Kafeero katugeze ng'oli myaka egyo ng'egy'abaana abo bwe waalize n'olaba ebigenda mu maaso waalisigadde okyeyita omwana wa Kafeero nga ndi mwana we ng'oli mwana we nga maama nkakaza nti Kafeero yanzaala kye naalikoze saaleetadde mu kamera naalinoonyereza byange bituufu naaligenda mama tupakase mpolampola tugende tukonfaame kasa twategedde dokita alina endagabutonde eri eyasooka bwe tugifuna entuufu bankebere nkasenti kyekyo nze bwe mba nga ndi mwana wa Kafeero nga sizze mu kamera mbasagala kuyingira ntale ezo zakolera myala ku kyalo wali wensula wennyini nga Kafeero ekitange nsolo mukoowolerawo najja nanwanira entalo zange nze bajjajjange bessaala wako ne mbakoola manya amanya ge nti jjajjange basajja nnyago musenzaala nda Dominico Kanyike ne banwanira entalo zange ne bankubira abalayi bonna n'owulira nti yagudde eri mu mwala tekyetaagisa ate kumala kugenda mu kamera simanyi bansalireko wano ewange taata wange waayina era kati enteekateeka gyendeko yagenda ngambe taata ettaka lyanzikize ndikuba ejapa mu mannya ge ebintu yabireke nga birambulukufu byamanyi baana abigabira nze sibyagala wadde yali ku byakitange siri ku byakitange soka akati according to your submission kikulaga nti maybe Kafeero ayinza n'okuba n'abaana abalala abaatya nga balaba ebigenda maaso bine byali mawulire ebiswaza kisobokera ddala bulungi nti Kafeero ayinayo abaana abalala naye nga bo tugeze beesobola nagamba wayi sijja kujja mu bintu ebyo nze kambeera eno naye ate bano bagamba banoonya kika bali bo tebanoonya kika kaakati n'ebintu ebyo bizibu kyegambye nti n'abali eri abatazze nabo wabaayo omwoyo ogubatuddemu nga gwa Kafeero gubagamba mumanyi temugenda mu bintu ebyo mubeere kasita ffe tubamanyi omanyi omuntu omulamu abeera n'amaanyi agalabika naye omuntu bw'amala okuva mu bulamu bw'ensi eno aba n'amaanyi agali mu butalabika nga g'amaanyi mukyo bayita amaanyi ag'amaanyi nga g'amaanyi wagamba nti leero engoye ogenda zambulamu ozambulamu kati n'ekirala bwe tuba tulaba nti Kafeero baali bamuteerako omusika ngeri olumbe lwaggwa Martin Kafeero ye musika omutongole kisobokera ddala bulungi wano mu Buganda okuzza ekifundikwa ne tukikwasa omulala ye tugeze oli bw'aba takizizza kiremedde tusobola okugaba ebifundikwa bibiri ku mufoomu kati emikolo egyo giba giddibwamu kuba guli gwali gwa temporary kati emikolo egyo era nawulira bagamba okwabya olumbe kireka baalwabya ekyenjagadde okulaga nti ebintu bya Kafeero tebikolebwa mu makubo matuufu naako nalaba jjo nga bagamba tugenda okwabya olumbe lwa Kafeero ng'omwana yagamba kye bayita okwabya omwana n'ateekawo ne date kye bayita okwabya olumbe olumbe balutambuza ani atambuza olumbe abeera aluyimiriddemu omusaale waalwo naye ng'ali mu nju omwo ng'ava mu famire eyo aba aluyimiddemu omusaale sinakindi oba mwenna musobola dutambuza kubanga jjukira muba temunnaba kufuna musika mutuufu ye Muzeeyi Nanganga talina musika mbadde kati nsuubira omusika wa Muzeeyi Nanganga y'alina olukusa okutambuza olumbe oba si omukulu w'ekika oba olumbe lubeeramu omukulu w'ekika yakakasa olumbe mumuwadde twagala lwabya bwe lutinagamba mulongezeeyo nze ndibaawo ku luno bino tebinnatereera ate nga mugenda kwabya lumbe
ko mukuru w'ekikooli okutegeera ebintu bintu bye bituufu Yes, sir. no process mpanvu kyova nti nkulaza ebintu bya kafeero bikutte mu nkwata ya kivandulo byanfuna kano kaveewo tukatunde tukonfaminge bino kano tukatunde kaveewo era obuzibu basanze abaana abo Yes, sir. singa kafeero yalekawo engoyi nga ziwera nga zaali mpya nazo baali zitadde mu dduuka ne bazisuubuza ebyenfuna bino bizibu era omwana yana omuntu gwe yagamba nti naye ggwe kitaawo n'abanga yaleka ennyimba ze n'otaba mujagujagu kuziwandiisa ne wejjamu ne weetereeza anti kafeero yali yazitunda dda ennyimba tezaali zize ndowooza baatundanga teepu guwa kyogedde mu ntandikwa nti Swaziland gayinza okuba ayagala kuwaabira Kapooni naye ng'omusango gw'ayagala omuwaabira nawe kyowaabira si kyoli ennyimba si za kafeero ennyimba za kafeero ng'afudde zimuvaako oluvannyuma lw'emyaka 5 ate bw'abanga yatunda bwe batundanga teepu yatundanga ki ntunda teepu ntunda luyimba ntunze ennyimba baatunda nnyimba ku teepu ku magnetic teepu era bwe twagezaako okugoba akatale k'ennyimba mu Yuga Tunes bapublisha baavaayo aba baafulumyanga ennyimba ne bavaayo nti bannange ennyimba ezo mugenda okugira eri twazigula ng'endagaano teriiko nti koma olya myaka bwe giti naye ne tubeeraawo mu kuzogana okwo naye famire ya Kafeero kigitawaanya ewulize ennyimba 2 bino ne batunudde byenfuna Kafeero ebintu bye alina oluyimba lwe yayimba sijaganya kuba obaluyita oli munene yagamba ne tufuuyirira ng'obuuma buyimbe tubulondeera eyo nno kimpatiira ate buwanana tebufunwako bukekemeno bwe batuvuma omanyi omuntu yatandika mu kuyimbira abantu 20 n'agamba kandekeko leero 2,000 ngende ngula akataka wali nteeke 2,000 ngende nguleyo ebbaati ziwere ngula ebbaati eyakulira mu bulamu bw'okusonda kati ebintu by'oyo byaba alesse biba bigenda bikula naye tekitegeeza kubitunda kubijjawo mwina kubikuuma awaka wa Kafeero ettaka lya Kafeero bulisobola ogenako bizinensi Masaba ne mulisiba faamu ne mulimirako wenaga tugenda kugula ennyaanya ennaanansi emmwanyi kasooli lumonde mu kibanja kya Kafeero ettooke ly'emitwalo 2 woyituna emitwalo nabajaddigula yesebo bawulize ennyimba 2 batereeze yesebo bafune okumanya n'okutegeera batuuze empewo zaabwe so according to you obuzibu buli mu famire ya Kafeero buli spiritual obutalabika obulabika byanfuna bwa myoyo n'obulabika obutalabika bwa myoyo yesebo so kansubire program banagiraba ne babako kye bayiga